Uganda gwange eyimiridde ku by'obulimi ko n'obulunzi. Naye wadde nga guli gutyo, abavubuka bangi beesuulirayo gwannagamba ku nsonga zino. Wabula Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga wamu n'ekitongole kya FAO oba kiyite Food and Agriculture Organization bavaayo n'enteekateeka y'okuyambako abavubuka okwekulaakulanya wamu n'okweggya mu bwavu nga bayita mu kuvuganya. Leero Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku buvubi ko n'obulunzi Helen Adowa wamu n'ekibiina ky'amawanga amagatte ki Food and Agriculture Organization nga basinzidde ku ssenjegero ly'amawulire mu Kampala batongozza okuvuganya okw'omulundi ogwokubiri era ng'abavubuka abanaakira ku bannaabwe baakongera okutendekebwa ssaako n'okuyambibwako mu mirimu gyabwe. Minisita asabye abavubuka wakati w'emyaka 18 n'okutuuka ku myaka 35 okwetaba mu kuvuganya kuno kubanga guno mwaganya mulungi okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga ko n'okulwanyisa obwavu. The success of round 1 of year initiative, the National Technical Coordination Platform, is again inviting youth aged 18 to 35 years to take part in round 2 of year initiative for 2020. Akulira ekitongole ky'ebyobulimi ki FAO Antonio Querido ategeezezza nga bwe beegasse ne Minisitule y'ebyobuvubi n'obulunzi okulaba nga bakendeeza ebbula ly'emirimu mu bavubuka era ng'abanaakira ku bannaabwe bajjaganyirwamu nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Launch of this strategy, FAO and MAIF launched the Youth Champion Initiative to promote youth employment in agriculture, recognizing the youth entrepreneurs as role models that work and that the work would inspire other youth to join the sector through the knowledge sharing, capacity building and mentorship. Era bw'atalambuludde ne ku ngeri y'abalina okwewandiisa emitendera gye balina okuyitamu. As the minister said, we'll begin with 270. Then we'll scale down 2 per district. Then we'll scale down to 135. And out of this, we'll select 35 champions. And all of them, the 270 champions selected, they will benefit of a youth peer-to-peer support activity. Omukubakira ku bannaabwe omwaka oguwedde Katabazi Gerard nga kati agatta mutindo ku mmwanyi atubuulidde engeri gye yaganyirwamu mu kuvuganya kuno era n'akubiriza bavubuka banne okwetaba mu kuvuganya kuno newankubadde nga mulimu okusoomoozebwa okw'enjawulo. Muvubuka munnange ali ewabweru bonna bweyagala kwenyigira mu competitions zino olina okuba nga oli innovative nnyo ng'oli mukugu ate nga ofaayo nnyo kwagala okuyiga n'ebyobadde tomanyi. Naye nga competitions zo nnungi kubanga mulimu experience, mulimu okuyiga, mulimu okutambula, mulimu ne support eri in kind oba n'akasente akatono. Kinajjukirwa nti ekibiina kino ekya Food and Agriculture Organization kyatandika empaka z'abavubuka ez'okuvuganya mu by'obulimi n'obulunzi ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gw'Omwenda 2017 era nga kirabiddwako nga kiyambako abavubuka okwekulaakulanyako n'okweggya mu bwavu. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.